ate buli omu ali bulungi kamera nkira akulindemu omuntu bw'aba akola mulindi badde ogamba kiwa ekali mugundi maama waffe omulungi aliko Nazaala trendinga ennaku zino mama Gloria omanyi n'ekyo kinnagundi kyasiruwadde ne kikamala nakibuuka kinnakibuuka maama ne taata munsonyiwe omusajja gwe nafuna tamanyi naye kati ate omukoya ajja okuyimba nti taata wange ne maama wange munsonyiwe maama w'omukyala gwe nafuna tamanyi buko omugwagwa no mama ali modernized. That's stupidity. Mama Betty omuyimbi wa gospel omulungi mama Gloria ndikusaidiyo ebintu bwe bityo kati we byetaaga teri buko era omusiru afuna abasiru banne bamu teri buko ebyo ebintu bya buko bya busegu ojogendenga kikugana okusemberera ngomuko ojogendenga nawo kubeta tata wabalupe okujjako obusegu obubajjudde bwali busegu mubyogera mwekaza omukazi yagambye omwana ajje waka namwa kuhaga naye kyapeke kino mwalimbyemu teyakyogera kakati okumanya ekikazi ekyo kisiru okumanya oguveera ogukalu Soviet enkozeseeko noddira kati oli kunawa mukyala wo omuwahaga embwa eyo omanyi mugenda nimwefula mugenda nimwefula abakulisi akalango nnyoko okakola nabba wa muwalawo atikka ebinnyo omanyi oyo nakibuuka omanyize kankubuli obugwagu obwo bwe yeefuula yalowooza nti amanyi nnyo Yesu okusinga bapaapa ate okumanya mugwagwa muzibu erinnya lyalina lyokka limulaga bulazi nti alina okumanya obuwangwa stupid yani yena kibuuka yabeti na kibuuka kibira erinnya lye embwa eyo gwena tovuma pastor bwatyo saagala basiru golowooza nti pastor kikufuula kutegeera bwaba pastor abeere wamanyi emyaka gye mulabidde oyo ffe twasooka omugulako tapes nga kakana ke kato mbu Yesu ayagala nnyo abaana abato ffe twagigula yebeti na kibuuka ssennyonjo embwa eyo nebba mumanyi ssennyonjo naye yennyini mumanyi yajjanga n'akaana ke nga kato nga kayimba abaana Yesu ayagala nnyo abaana abato wali abaweza emyaka naye embwa eyo bwote wokuziza obona mumanyi nawulidde n'ayasama amanyi kyakyeta okoza omwana nga vagini koma nnyoko golowooza nti yasoose okubeera ekigambo vagini kyetandikidde ku mwana wo asiruwala ogenda otya nohaginga bawa muwalawo naddandi goni mu byakyalo agamamwa g'ogiri ago nja kukuba ggwe stupid bagambye nti empisa ziri obuwangwa buyina kuvaawa kati gwe gyogende ng'obuliri buwe wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia Jalia ayina empisa embi ezisembayo omukazi oyo atuwaate emotoka nga ate bwatuweerako n'amateeka Jalia n'apa emotoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana gwe kyoli okirabye nezikira mu kkubo wakati wa kanyigira ddala nekastopinga nga yingirite lwaki ngamba nakusasudde lwaki ompimira obudde naye ate kati gwe weereetedde ebizibu lwaki okozesa motoka ya Jalia ate nina omulala ayinza okuva emotoka tobamanyi abalina emmotoka ezakabi laba ono genda mu ba Alika Rentals balina emmotoka eza luxury ezakabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyereere balina jipu balina BMW balina Audi buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo egyawansi sawa zino sonde zaba Jalia nsobola okufuna emmotoka osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu mukwano mponye Jalia. Alika Rentals basangibwa ku 309 Slading Street, Dracut, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-277. Alika Rentals. Rent, explore, experience. Wasule ne bawa kitaawo ne tata wabalo anti muli modern nnyo abagira ebiyindo kyanyindo ogenze wala otandise bintu biri personal nja kukuba otandise bintu biri personal ekyo kiri personal kasito omuntu atandika okuhaginga bawa muwalawe kati nze enyindo yange giddemu wa muliyo ngambe oli golina ennyindo akakowera ako bakogerako gwenya akayinda akako bakogerako ne bwopulira obuuliza ajogerako omwana oyo bamutulagako emabega kaawo ssebo nga ng'omwana tamanyi kusala ndagala ani
ku myaka egyo nga bw'omulaba bwe yali mwaka oguwedde. Anti kakati nga maama we agamba omwana bannange agezezzaako atema atyo ebyo bye babyekoza. Nalabako n'omusajja omukulu omulamba ng'akutte ejjambiya atema ettooke ng'agira ati tugambe mbu tamanyi nga yasobola okutema emiti. Baba tebamanyi ddadi gwo kati golowooza mbu buli muntu aba yeekoza abantu baba tebamanyi. Nina kyenkubuuza. Gwe bw'ondaba bw'oti nkulabikira ng'eggunju. Kufaananira eggunju. Eggunju lijjidde. Kati ebiddiriro ojja kuwulira luyi mu maaso. Saagala bintu bya kisiru. Olaba n'omwana ne bw'onajja omwana e Bungereza n'omukwasa akambe nti ntemera olulagala olwo ajja galula ati atime. Oŋŋambe eno embwa ekulidde wano mbu temanyi kutema lulagala. Baagala tulaga nti abaana babo bakabi nnyo. Baana bakulidde mu ssente. Oyo akulidde mu ssente ki? Obunaku obubabaddeko. Ssente ki ze bakuliddemu? Muleme omanyi mmwe mugenda ne mujanjawaza ebintu ebitaliimu. Nze njagala kuba mmanyi ne Ssennyonga mumanyi tumanyiganye ne Nakibuuka. Ajja ng'ambe ntukulidde mu ssente. Babadde nga bajja waliwo kasajja nga balina kaki. Ssente ki ze bakuliddemu? Ekikulu kiri kimu kyokka. Ejje munaakoma okulowooza okwagala okutiitiirya mbu omwana nga agize bw'ati omwana agize bw'ati. Mwana amanyi Luzungu. Olwo tukole tutya? Kale amanyi ebintu byakutema ndagala byakukwata mu masanja. Amanyi Luzungu kale wa kitalo nnyo. Wa kitalo ddadi. Mu Luzungu yafuna mmeka ng'asoma nga bw'alumanye nnyo. Tebaazitulaga. Amamwa. Ani amamwa? Agaba mama baabwe ne kitaabwe. Bwe batuddamu ng'ojobojja na wani. Ekirala maama bambi avuddeyo okuwolereza omwana we. Ndiki? Agamba omwami omuka afaananira ddala bbaabwe. Omwana yayagala afumbirwe omuvubuka alinga kitaawe. Yandimufumbiziza kitaawe engeri gyali ayagala bw'ati. Akuba abantu lwaki tebategeera. Olaba yali anoonya omusajja afaanana kitaawe. Kye yandikoze yandigambye nze kati kanve wa kitaawe gwe mufumbirwe. Baba byayagala. Baleme kwogera bintu bitategeereka bya kisirusiru. Nerina ng'olina obusungu bungi. Saagala kasita omuntu azanyira ku buwangwa. Ne bw'olibanga oli muganda wange, ne bw'olibanga oli taata wange, n'ozanyira ku buwangwa. Agagamu ogatwalanga eri ewa nnyoko. Kasita ozanyira ku buwangwa. Ne Yesu Kristo gwennyini gwakiririzaamu. Lwakuba wa Amerika si we Yerusaalemu. Naye yagamba nti sajja kuddirya buwangwa. Oyo mukyala wa pasi. Asiriwalire muri waawa. Kale mbulira papa w'abalokole. Kubanze papa w'aba Christians w'abagoberezi ba Yesu mumanyi. Ne dadi okozesezaamu ku busungu ne kati gwe just wakitegedde. Kale wakitegedde nnyo kale. Wakitegedde nnyo kale. Omwana wa .com omwana oyo akulidde mu ssente. Omwana akuze akuba bulango. Kakati ojoga. Omwana akuze ani akuba bulango? Nze omwana wange akubye obulango obusingano bwa Glory obungi. Mind. Ani amumanyi? Kale tewali amumanyi naye oyo gwe bamanyi buuyo buwulenge. Mama yafumbirwa mbeerera. Yali mbeerera yasoose. Era bagenda ku proposal ne basulayo Zanzibar ne bakola biki naye omusajja era ya proposing. No nze sina kyembyagaza. Ati omwana okubanga nfa ku nnyina kuba muntu atategeera. Oba omwana tategeera. Oba ayagala ajja atuule ku pano tutuuleko babiri ankakase bw'ategeera. Ati oli omwana azaala muzaale kati naye omuvubuka bw'ajja okuwasa mu maka go dadi ne bajja okuntwala. Omuvubuka oyo togamba nti ono mutabani wange oba tomuzadde. Sebo nedda. Bw'oba oleka abaana bo njagala obeere mugeza ekimala oleme ku baana bwongo bwa kitole nti bulinga tta tebutambula. Bwe baba bakugamba abaana b'olina mu nsi nga bagamba tuwandikira abaana bo naye omuteekamu. Nkabwomala onjirire ebimu abyo nga bw'oyagala. Tomuteekamu naye omuzadde. Oba tomuzadde. Ate wano we tubasaba mu taata nsaba ozaala omwana. Tolaba nti amala kukkiriza. Nti kale nja muzadde. Anti oba omuzadde kakati lwaki bw'avaayo taata maama tofubutuka eri n'omugwa mu kifuba. Agira ebimwa. Kati nga bw'ogambye nti oba omuzadde. Maama ofubutuka eri nga onamaze okukkiriza kale nkukkiriza ozaaliddwa ofubutuka ojja omugwe mu kifuba. Bakutende omanye njanyengwa zaseka omwagira ebinnyo. Gumanyi kye bayita obuwangwa? Eyo embwa ewoza mbuno. Nedda bannange dadi nedda nawe osusse. Nze omuntu bw'oba azanyira ku buwangwa kyonna nsobola omuvuma kyonna. Bajja kusiba. Bajje bansibe. Awo yagamba nti no balina kubuzanyira kajja nsibe. Ongambo kyambu ngwa muganda mu mukodomi wanga awasiza muwala wange ne tuwe wahaga ne tuwe kuba peke nyoko.
Nedadi abantu mubakalubiriza embeera. Sife tubakalubiriza, be bakalubiriza obulamu bwabwe. Balina engeri kakati kiringa gwe bona botambula. N'olaba endabirwamu wali. Bwomala okulaba endabirwamu olwo n'ogamba nti nze ennyumba z'ewaffe z'ebisenge sikyazaagala mwe twakulira mbi nnyo ndabye endabirwamu mbu njagala bya ndabirwamu. Kakati obugwagwa obumuli ekintu kya yesibye n'ebyo eby'obulokole abiyingidde kale bukulu. Ate bamuzaalira mu maka malokole. Abaganga basi balokole. Bwe gaba malokole kali taata we naye mama we yagwanga senyonga mu kifuba. Muleme kutusirwalirako. Mama we teyabikolanga ebyo kuba mama we yali wadda. Kakati obwo bwe bugwagwa bw'aba abayirokosa leero. Ate sina bwa leero. Kubanga mu myaka gyonna mu kyenda bonna yali mulokole. Kanoonyako wano. Omanya abantu beefu. Omuwulire bulungi saagala kuwulira byayi. Ate byayi ki? Ebyo byayi byennyini byayi. Nawe oyina entondo. Nze si ntondo. Nze ku buwangwa bwange ngenda kufiirawo. Ngenda kuttiraako. Nazaala. Omanyi kati oteekamu Nazaala Jonas. Ojijina zaagamwa. Mbwamanye nze ndi wa .com. Oyo Betty wa .com. Ngwa bawa muwala wange mu kifuba ne munuuna ne kutama. Obusiru obubali. Nazaala wange yesinga omusonyiwa bannanga nzaalira omukoma gw'omulungi. Nze mmanyi neewuunya abantu bwe batyo. Abantu bangi nnyo beefuula kiringa muntu kukyalako bukyazi wantu myaka 10. Gloria mumanyi buli yabagamba wali batafunye misajja ng'alinga taata we. Tagenda kufumbirwa. Naye yandeetera Jona nagenda okulanga ndaba bukarakita bwa Daddy bwonna. Jona bukarakita kye bwalina Jona, he's a good man. He's a caring man. Mufumbirwe keya gy'alina nakyo. Jona musajja mukozi. Kubanga ku myaka gya Jona ate nze mwami wange teyawulirako tickets zigenda ku proposal. Ng'obeera na maama wo nga y'oyo. Watandikidde omusajja yamugulira tickets za proposal n'amutwala yamugamba amutwala ne Jole abatwala for vacation. Naye Jole Gloria n'angamba mami eno neyinza okuba proposal akuba tayagala kuŋŋamba. Bano abaana beeyagadde era bwe nakimanya nti beeyagadde naye kankole kikanyingire nange mu bantu abeeyagala. First of all, you know, like at the time when namuyita namutegeerako Jona Gloria nga amaze omugamba olinono bakwagala nga tobaliiko n'agamba you know, like it is a long story. N'amaana ngamba ojja kwewuunya nnyo agenda okuntwala ne mubuuzaani agenda okumbuulira nga yeye ngenda okuwulira story omuntu yakola omukwano ku bantu bonna ngenda okulaba nga bambi abaagalira ddala balinga baganda be. You know, waliwo omuntu abayingiramu ne mubeera nga ayagalako omuntu omu naye abaana bonna abaagala ayagala Gloria ayagala Jole. Omwana wange musanyufu ate nange omwana wange waba musanyufu lyessanyu lyondabako. I'm happy because my daughter is happy. Omwana omuwala aseera n'ennyina naye ate ku luno yasize n'ennyina ne kitaawe. Fena tuli mu kintu omukolo tetugenda gwogera ddirwe guliyo wano mu Buganda obuko. Kati ate nze no siina buko. Jona bwajja twehaginga ne twebuuzaako mpozi abalokole tebagala. Nedda ate kati mama wange we nafumbirwa mwami wange yali aziza ng'abeera eri mu kateni naye kati he's my son. Lwaki neekweka mu kateni? Nasaba Katonda kumpa mwana mulenzi akadde omwana omulenzi nakweka mu kateni. Empulirize nnyo koti. Yafunye omulenzi ali handsome nga daddy we. Gloria alinga daddy wange mulu. Taziza tayina buko. Anti kyenkugamba ekyo nammwe kyova olaba luli omusango gwa Haji gwagenda wala nnyo. Abantu ne batandika okuyingiza mu bino ne bayingiza mu bino batandise okwasama ebyo bye mwasama kati bugundi taziza kubanga wa eddiini eno. Kati olaba bwe mwasama mbutaziza kubanga ye mulokole agambe taziza tayina buko. Lwakube agambye nti we twayagalanira maama yali aziza. Kakati olw'okuba bo bano balukule yamuteekamu ekyo mbutoziza kubanga ono ki nze nkugamba kino kalebe Quran ekyogerako tekugambangako nti maama wo mutwale nga muganda wo kakibe kitabo kye ekyeddiini gwe wawulirako nga Yosefu ahaginga maama wa Mariya
omuntu bunte mu butategeera ate ne kisanga basiru bannaabwe ne bakiwagira nnyo n'olaba nga yasamagama tugira ebimwa manze nzira mu ebyo by'ekisiru lwaleero mulirwana naye nga ggwe sofa nga akuzaala ba baby Gloria abantu nga bamuvumye nnyo abantu nga balina fitina anti abatategeera bonna n'abasiru nga kwotadde n'abawagwagwa n'abatooletoole bagamba nti bavumye nnyo maama wa Gloria naye kyebakoze kituufu ayagala kutuvoola ate n'abyogerera mu biseera ebibi nga Ssaabasajja akuza amazaalibwa ge n'agamba talina buko embwa eyo olaba ne mama nga tali muganda alina obuko you can imagine gwoba oyagala okiraba genda mu bifo ebisinga obungi era omulaba adde eri bwati n'agamba omukazi kale kati nze wendi nze maama wo ninga bba naye era olaba nga alina ki ate alaga empisa naye n'olaba oyo musirungu oyo Betty omuhagenga owulira ajoboja alinga ali amenvu agasuzeewo Katonda agenda kubuwanga n'agenda nakyo nga wooli nga bwendi oyo ngenda muliisa n'amanyuma ng'ate gali gava kukola mulimu gwago leero onyiize omuntu bw'aba azanyira ku buwangwa sirina gwe njagala ne Yesu yagamba nti sajja kudibya buwangwa nga gwate ojoboja ozini ebimwambo ndi pastor mbosiziza embwa eyo goloza kati Yesu agenda kuwana dadi singa kabadde kisinga kalango ngomukazi mumuvume ebinanga kalango akaluwa ngomulenzi n'omuwala adde bali mu kalango ka moviti kati ate omusakaza omukolo tegwabadde yo omukazi asobola okuvaayo n'atikka ebinyo bwatyo nga kabadde kalango kakati promotinga kalango tuli mwongera ne tumuvuma olulala nga ate kituuse ekyaddala katumuvumire mu kalango ako bakalango ndowoozayo nze nvuma oli ebyamuvuddemu ng'ayogera ng'ate ayogerera buganziza zimanyimbo komaaniina lwaki baba kutuma na kibuuka oba wabuwangwa nnyo ate wabuwangwa nnyo yawoza talina yo aginika ebinnyo ng'embwa ejja nanka mu ssubi naye tuli mu kisiibo kakkanako mu kisiibo baagamba nti bwe bakolanga ekyobusirungu okkiriza waliwo bakyogerera ye okwogera ebyo mwe yaginikidde agamwa n'okubebbula ebibuno si kisiibo kyabwe bo tebali mu kisiibo anti ye mulokole si mu katoliki ekisiibo kyabaki kyabakatoliki n'abakristaayo ndowooza omulokole taba mukristaayo kati nazunzize muli ebimwa taddangamu okubyogerera mu bisiibo byaffe era taddamu kubyogerera mu lulimi Luganda nga bw'abyogera n'erinnya Nakibuuka alyejjeko Bubbles Beauty bali awo ku New Pioneer Mall bakugamba nti gwayagala okubeera nga atoshana nange olabika bulungi skinny nga mashallah genda awo ku New Pioneer Mall ku level 4 room 106 babeere nga bakuddaabiriza olususu mukasana kano oba mu weather etandise okubeera nga ekyukakyuka genda babeere nga bakwaka vitamin C obeere nga okateekako ku face yo wano na wali balina ka hair growth oil kosobola okuteeka mu kirevu mu nviiri zo naddala mu abalina eziri nakyo ate ne zibeera nga nazo zirabika bulungi Mimi's Glamour Sharia weziri 2 pieces weziri omuntu yenna omwana omuwala weyanjambadde n'olaba nti mwana omuwala wa kitiibwa engoye zonna weziri obukaaya buli kimu bw'okyagala omwana ow'obuwala weekiri balina ne Woody awunya obulungi yes Woody naye waali awunya obulungi so mubeere ng'ate muyitawo mubeere ng'ate mubinoonyako wano wendi mbadde njagala muzeeyi awummulemukko n'empisaawo obulango nga ndaba kisusse obusungu olina bungi simanya abantu ababuuziza ate twababuuzizza ekikwata ku buwangwa bwe kiba kitabu nga waliwo ekizze tolinda ebirala byonna tubiteeka ebbali ne twaŋŋanga embwa eyo n'osooka okumala okujenganga ne tubuuza abantu kale n'olw'ensonga eyo mwasuze mutya musiibye mutya bannange muliyo mutya embeera eri etya mbi batandise okuzanyira mu buwangwa bwaffe abagwagwa bonna buli ava amatuka gyawo amatuse ajja azanyira mu bwaffe mu lulimi mwavuyira mwatavujjanira ate ayogera ebyekisiru ejjo yuzi wano bakutta nga akalukana nti bakwata abali mu kubba akalulu wabalabye nga abakutte jowero ssennyonyi ng'akambuwadde nga naye nawulidde statement esinga okuba ey'ekisiru gye nawulidde natidde nnyo etya
waliwo omuntu eyavuddeyo nga munene mu ggwanga n'agamba nti Joel Sonyonyi bajja nnyo abantu ku mulamwa. Joel Sonyonyi yajja abantu ku mulamwa azze mu kuwoza mbu emmotoka yange bagyasa endabirwamu so yagikubye n'agyasa. Ate atya nga yabadde agenze kukwata babbi. Geoffrey eyavuddeyo yabadde prime minister wa ggwanga. Ye yayogedde ekyo? N'akyogera. Yennyini n'akyogera. Nti bagira tebamanyi kye baagala kufiiriza ggwanga. Abantu bagenda okulonda muntu wabwe batandise okudivatinga abantu babazza mu ebyo. Kati Joel Sonyonyi agenze akubye emmotoka agyasizza ate agamba nti bamwasirizza emmotoka. Oyo prime minister yakyogedde. Yasuubiza ozimbira mukyala wa Kawuma ennyumba. Abanupi abalema. Oluvannyuma lwa myaka emeka yakitegeera ddi nti mukyala wa Kawuma talina nju? Danga ne Kawuma yakafa nga bakamukuba amasasi. Kati bakuba Kawuma amasasi. Ndowooza Aluwa bamuttira Aluwa lwe yagenda ne Bobby. Ndowooza Banuupu be baamutta. Mbw Abanuupu ennyumba yabalema. Esazeewo egizimbe. Simanyi lwaki egizimbye 2026. Era lwaki babyogedde era waliwo kampeyini ezigenda mu maaso. Omanyi ebyo ebintu ebimu nze nabagamba dda nti abantu bino we byatandikira ebyobukulembeze bye tulimu kati baali bakyali bagwagwa nga basiru. Be mwasobolanga okujingawaza n'omugamba kino nakkiriza n'omugamba kiri. Abaana bagezi ogenda okumalayo statement nga baategedde dda ky'ogoba. Era batandise n'okugamba nti naye bambi. Ng'ate otulaze nti nno ng'osusse w'olina okukoma. Manyi waliwo ebintu ebimu bye tutalina kwogera. Ate waliwo omanyi aligwe tekyakusanyusizza ekyokumuzimbira enju. Ekyokumuzimbira enju ate bagizimbye. Bagenda gitandika n'ettaka bagenda kugula ettaka bamuzimbireko ennyumba prime minister. Kakati bw'anaaba yeebaza kati gundi ajja kukondemininga nnyo baani abattabba asanyukira abamuzimbidde enju. Prime minister okuzimbira mukyala wa Kawuma ennyumba kibakakatako kuba gavumenti abali bagenze eri okugira sasi lyavaawa. Waliwo ate omuntu wa bulijjo ayina emmundu. Ate ani yakuba Kawuma. So waliwo omuntu wa bulijjo ayina emmundu. Okubanga nnamwandu oyo n'abaana mubaweerera. Ate tekyeta yalina okuzimbira abennyumba because si be and you wouldn't have said so. Okugamba mbu abaagundi yabalema enju. N'ekirala n'okujja mu mawulire tuga nti ogenda gizimba kyetagisa. Mugende mugule ettaka muzimbe ennyumba kuba omukazi oyo abavunaanyizibwako. Kale kati atubulire naye. Ate njagala okuwoninga abantu ba Nuupu. Abantu bonna abattibwa mu gundi zammwe nga gye muli. Mulekerawo okugamba nti mwe muyina obbalabirira. Ababakozeeko ebibase. Ababase. Kubanga mwe temulina gwe mwali mukute ne munkweka ne mumubuza. Bino ebya free prisoners manya gundi. Prisoners biki famire zaabwe ziri eno kati nga be bakwata gundi mukwano gwange oyo omwana. Naye ebintu bino kakati nina kyembuuza bwe baba bazimbira prime minister enju batubuulira ndi bagenda kunzimbira. Kati lwaki ffe atubuulira nga alina gwe bagenda okuzimbira. Ati alinga alaga nti kyabalema nga te yali akolera mmwe kati ffe kati kikole. Awo weekubye jje kuba kwekuba jje. Kiba kakatako okumuzimbira enju kubanga be mubuulira nti yabalema si be baamutta. Kati emmundu ezamwe tulowooza nti ebintu byajja bwe bityo essasi ne liba astre ne limukuba. Kati nze nga bwe mbadde ŋŋamba ebintu baamanya bwe byajja ebya Kawuma engeri embeera eyaliwo masasi agaamukubibwa mu butanwa kati ndowooza engeri gyali mutuuze wa ggwanga ate bibyo ebimu ku bibamba office ya prime minister byekola ki byeyina kukola. Naye tusaba ne bw'atatubuulira nti ngenda bakolera kino gundi n'atubuulira nti gundi kyamulema. In fact toyinza ku nekyala singa akikola ne batulaga bulazi nga omukazi ali mu kuyingira nti enju eno nti gundi yagizimba ku kino ne mu byonna nti kiba kirungi nnyo prime minister bw'abanga ayingidde mu nsonga ng'eyo era tumwebaza okugiyingiramu. Naye tamanyisa ggwanga lyonna. Eggwanga lyonna kubanga kugamba nti gundi nno mugulidde panti. N'ogenda ng'obuulira abantu ndi gundi wamugulidde panti. Kamba kibeere nga tukoze ekintu ekikakata ku ofiisi. Omanyi Dr. Surgeon okugamba nti nze gwolaba nno ssibu timunzanyirako nva kulongoosa gundi. Sirowooza nti kiwa amakulu. Muli mugo.
kakati so owa traffic okuyimiriza emmotoka ng'ebita oba okutagulula jam nojja ne weewaana nti nze gwe mulaba nataguludde jam temunzanyirako jamu abadde wano nga mungi yalemye abalala bonna Nemukola. ani gwobadde osuubira okutagulula jam kale katonda tumusaba abateeremu baraka mwana wali oyo afune okuba nti ayambibwako okuzimbirwa enju n'ettaka nga bwebagambye era mu buli ngeri tumanyi totugamba nti tujja kugula ettaka kubanga era toyinza kuzimba nju nga tomaze kufuna ttaka nakyo ate tusuubira nti ebyo bimu ku bibamba prime minister's office byekola ki byekolako abantu ali ku mulimu gwe tweyanziza nnyo tweyanzige prime minister okuba nti asobola ye atuukiriza emirimu gye talinga abalala abavuddeko. Walabye omusajja eyabadde alumbye president kamala otulamu nga president ekyo kyekikulaga omuntu oba oveeko eringa odduka biveeko nze mulimu bye sikola omumanyi nze sigeegeenya oli muntu mukulu anti kyekugamba president yakoze bw'ati ye yabadde atudde bw'ati omusajja yabadde ayagala mubuuza oba kiki saategedde anti ekibi kati be saabitegedde naye ndabyeko ku bantu abaagala okujja okubuuza president n'akola ati ngamba bano abaagala okukwata omuntu ono n'abaleka nabaga amumuleka ajja akole naye president yeekanzeemu anti kyekikulu ekiraga nti bajja kuba kibooko nze mbabuulira tomala galumba president nze mbagamba ki era ye yagambye kasita nnina embwa zange babadde batulaga nti security maanyi nedda naye ate nze nina ekintu kye nalabye ate abalala kiyinza okuba nga tebakirabye omanyi ffe kati olw'okuba bakusuubira abantu osuubira abantu okubuuza ebibuuzo oluvannyumako olina okubeera nga oli observant nnyo ku bintu ebibaddewo omuvubuka wamulabye eyazze okukima oba ono yabadde agende wa president wamulabye namulabye wano mu kumusitula wano nze namulabye nga adduka ava eri bano ne bagamba nti eyo direction bagigendamu naye kwagamba neewuunya abantu oba nandibuyise butategeera oba ddalu omukulembeze w'eggwanga kino nkibagamba olwaleero omukulembeze w'eggwanga embeera yonna eba eriwo abantu abafaawo mu kavuyo nga wabaddewo ekyagala okutuuka ku pulezidenti tebabalibwa nga baafudde tebabalibwa nga baafudde kyeŋŋamba baba nga watabadde nakibaddewo bwe kiba ekintu kyonna incident ebadde egenda kutuuka ku mukulembeze wa ggwanga therefore ensobi yonna ekolebwa omuntu ng'oyolekedde pulezidenti w'eggwanga ofiira bwemage kabeere w'amawanga ago gemulira galeekaana ennyo nti mutta abantu ng'obadde olumba mukulembeze kuba emisinde gye yabadde aleeta gyagitiisa kubanga abakazi olabyeko abakazi abaagala olaba pulezidenti bajja weebati n'abasajja bajja weebati nakalaba abantu bana pulezidenti ogenda abaagala omukola ki okukwata omuntu n'abagamba nti mumuleke ajje naye ogenda abambi ng'oli atuukawo nga pulezidenti ayogera naye omwana yakumuuse omusinde neewuunyiza nnyo abakuuma pulezidenti lwaki babadde bakise okutuuka ku ekyo kasita omuntu atandika ng'alabika alumba bulumbi ono yabadde tagamba nti ayagala kulaba walabye speed gye yazze ng'alabika alumba namulabye neŋŋamba kiki omanya mpozi lwakuba waliwo amateeka era agafuga nti ate awali pulezidenti temumala gakuba masasi oyo yandibadde yawedde dda egyo emisinde gye yaleese n'olwekyo abantu muve mu bino bye musaagamu nti nze nja kumulaba nja kukola ki pulezidenti nga gye ebyo ne mwesuula mu makubo bino nga pulezidenti motoka zijja olaba wentebe awezza naawe abaana baali batandika ekintu nga bagamba tukooye okuba nga twagala pulezidenti nga tebakola ki tebamutuwa kati nga babala emmotoka we ziba zijja beesuula mu kkubo anti pulezidenti yayitirira ekisa pulezidenti n'ayimirira mu kko n'avaayo naye bajja ate kati kubitandise ajja kukyuka bwe mutandika kuba kati ate bamumanyidde ako kamanyiiro kuba n'abaagala okulaba gundi ng'oyagala kulaba Trump ogwayo mu kkubo Museveni namwagadde nnyo mugumu ndowooza alaba Abannayuganda gwenzaawo mba nadduse dda nga nze pulezidenti omusinde kwembandi oyo muyeekera tapakuka abakuuma bansanga ndika neebasa kaakati nno nkugamba na kino tomulaba awo yabadde
Gayi yabadde asobola okujja nti bino byamwanganga n'amukuba ziri eza Wangiyo. President. Azimanyi. Zino. Amanyonyolamu. N'amukube walaba yabadde afanayo ng'ali reluctant ng'agamba oba zino emmesa aziyiseeko. Mu ngalo ani abatatera kukwata. Talina takwata seereza. Tatera nakube. Abeera alina byawandiika. Yabadde alina byawandiika. Yabadde bw'ati nga talina kyawandiika. Anti abeera n'akakalaamu awo. Naye alwamutuukirira bw'ati ekyandidiridde wandikira let me punish this idiot. Abamutuukako yabadde naye asooka n'amuwamu. Kiyitibwa okusuula omukono nakyakimanyi. Asuula omukono. Nze nkugambye nti ebyo byonna abimanyi. Mwabamu mumulabye kati. Mwabamu mumulabye kati ng'ali ku myaka egyo. Oyo sebo nga muntu wa wano. Museveni. Gwandira byoyo alwa kumusemberera. Teyeemolerwako. Era oyo ndamusaasidde naye ebayodde omwana. Naye ate oluvannyuma nze walabye t-shirt gye yabadde ayambadde yabaddeko kifaananyi ki? Saagirabe. Yabaddeko kifaananyi ki? Damu weetegereze. Yabaddeko kifaananyi kya Museveni. Waike. Yabaddeko Waike. Waike era ye Kaguta Museveni. Nedda. MK manya. Kyabaddeko ekifaananyi. So nkuwa amagezi olwaleero. Wadde oyambadde t-shirt eyo tekuwa beetu kuyingira mu security ya mukulembeze wa ggwanga. Aba agenda yita buyisi. Kati olaba luli president aba agenda yita ng'abebigere batuleka. Kati byakyusa nti akamanyiiro kasusse. Waba anayita n'abebigere kati. Anti mubadde mugwa mu kkubo. Mukyakola ebintu ebyo mugenda kujja nga temumanyi nti ate bya protocol gundi yakyuse. Order zakyuse. Owulira omuggo katibba. Tebakyakuba miggo. Kati gwe oba tokyasaana miggo. Kati walowooza nti babadde tebagirina. Bamuyambye na nnyo njo. Nze nabadde simanyi nti bayinza muyoola batyo. Nabadde manyi bayina mutwala ng'ali mu kaveera awedde. Yes, ng'omuntu abadde agendebwa president mu ngeri bw'etyo. Balina kutwala nga olinga minced meat. Kasitabi gwalowooza kati lowoozaamu akulira security bwe yatunudde bw'ati. Omwana adduka ku Putin. Putin atudde wali. Kati ono ye Putin waffe. Putin ekyo yali yabadde akola ekyo Putin. Alwa ekyo. Yola buyozi ne bakuteeka wali. Anti kisinziira naye ate kati omanyi ate Putin ye ate si. Kiri kyogamba ekyakaveera kyendaba ate. Anti nze kyenkugamba nti oyo Allah yamusaasidde. Ne bamutwala bwe bati. Mwana mbirowoozo yafunye abaana bafuna mbirowoozo ki? Kuba olwo ne baabatanga emmotoka zifuna batukutte tuyimirire. Omwana wa boda yavaayo. Ng'emmotoka zonna bazikutte emmotoka ya president egenda. Omwana wa boda n'agiyingira. Mbu ye yali tamanyi lwaki abantu bayimiridde. Anti kuba tebadde notifying. Ng'emmotoka bukeera bukeezi ku makya. Ng'emmotoka ya president yeri mu kujja. Omanyi ate kuba president abo bw'abajja. Bw'ogamba okyo oba olimba ndibona linvuge mmotoka awo ntuuka ku Ntebe road ku bitaala bwe nti nyambuka ate Kampala road nzire eno nga ku gundi ku boulevard awo bwe mba ngenda bwe nti ne bakuyimiriza omusajja kyekyo bwe nagamba ebyakikuusikuusa ebyo nangamba muzeeyi tiwange sibamu. Baba tebasooka kuba na mpisa. Parkinga wali mugamba nti omusirikale ajja kunkwatira wano okuparkinga wano. Nti gwe parkinga linnya ku pavement waggulu. Yagala linnya ku pavement. Nenninya ngamba zikiza. Tirwaki. Ti omukulu akola ki? Agenda kuyita. Baba bakukwatira waggulu ngamba. Kuba essimu. N'adda wali n'ayimirira mu kagundi mu ka island wakati mu kkubo. Waayitawo nno mbadde eddakiika mmeka? N'eyimirira wali mu bitaala. Akamotoka akasooka ne kajja. Ne kayimirira mu bitaala. Ne kajja. Ne kapaakinga mu bitaala awo wakati. Ne kayimirira awo. Ebyo ebigombe byabwe ebitiise ebyo. Ne mmanya nti ki? Nti Putin waffe akola ki? Ayita. Ajja. Nenguma omanyi saagalira ddala kubeera waali.
nze ekyo manye ebintu ebisobola okubaawo sibeera mukulembeze wa ggwanga waali. Lwaki? Kati wayinza okuba wakavuyo ngaako. Emikolo gye bayita nti kwenda omukulembeze w'eggwanga ye mugenyi omukulu togenda. Sigendako. Lwaki? Kati walabye ng'oyo kye yakoze? Singa bano abaana baabadde balalu ng'abaana ab'edda bwe baalinga ne bakuba bukubi masasi. Abagezaako okudduka olowooza nti bameka awomanye abayoolebwa? Bangi. Kati nze ebyo mbyewala byonna. Bakugamba nti weewale nnyo ekintu ekiyinza okutuusa mu buzibu. Nze bwe mbeera mu kifo ng'ekyo. Awali omukulembeze w'eggwanga. Saagalawo. Ojja kwetakula, oli akulabe bubi. Agambe nti ojjayo ki? Ekyokubiri, abantu abamu omanyi balina empisa embi. Fe abamanyi orders kituva twewalawo. Mmanyi sijja kwagala kubutaba na simu yange. Kyenkola sigenda okubanga bajja kugamba abagenze waali mwena temugenda na masimu mugaleke wano. Ogikukuse baleme ejjiraba. Bagenda okulaba ng'ogirina ng'oli eri. Bakubeggwe emigga egyo. Kati ebyo byonna mbyewala nze. Oli mugundi mulinda laba bw'okoona ku mukono owali eŋŋombe. Muganda wange. Ayita bw'ati neekuba. Sajja buliza okujjawo ne bubula okufiira. Nze omwana yaŋŋamba nti baana mu myaka 25 26 abaana basooka baba na mpisa mu kusooka. Mbadde nsaba ozikize nti oti bw'oba osobola va namu. Atoddewa nga tebatera kugamba kuvaamu. Bw'oba osobola kati watya bw'obeeramu n'ogisitaatinga lumu n'oyingira konvoyi. Nebino ebyokkoona eŋŋombe ze neraliikirira ŋŋombe. Abana balumira mwoyo. Bw'abajja agirimu nga bomu eri mu bbuutu n'asimbula atomere lumu wakiri ebwatukire kuli. Kiba kitegeeza bwe baba bayimiriza emmotoka mwena muziveemu. Era bajja kutuuka ekiseera baziveemu kubanga abantu bye batandise okukola ebyo. Bajja kubiifinga ki? Security. Mumanye ekintu kimu nti awali omukulembeze w'eggwanga kigamba kitwale nga gw'olaba otya nga taata we atudde awo nga waliwo akavubuka kava eri kajja butereevu gy'ali. Musobola okukaleka. So abantu mube conscious ate muteekeeyo omutima ku bintu bye mukola. Ng'olowooza okola linnya oyinza obutalikola. Teriiyo muzira awandiika byafaayo. Bonna bali mu ttaka emidaali bagiwa basika baabwe. N'olwekyo tokola ekintu ng'olowooza nti okola linnya. Naye neebaza nnyo aba security kye baakoze kubanga twabadde tusuubira kirala. Twafunye kirala. Ono Gerald Mukasa w'entebe eyo naye baŋŋamba ki? Tewali kyaggamba. Yali kyema nja mukubira luvannyuma. Kakati so Kenzo naye era ku mubeera yeemu awo wennyini OSFC tetwategedde kye yamugambye tetwakiwulidde. Nze twalabye kusindika. Ne basindika Kenzo? Kenzo ng'asindika omukulu OSFC. Oba yabadde amugamba biki kati munna amaze omusindika ng'omusajja nga ajjayo radio call ndowooza ng'alaga nti kati abamu bagamba mbu yabadde azze mugamba nti sooka oyimirizemu okuyimba omukulembeze ajja agenda kwogera oli ti namusindika eri kati ye Kenzo agamba nti approach anti Kenzo alina okumanya nti guli omukolo approach yono engeri gye yazzeemu gyali lwakuba ebigambo tetwabiwulidde ye kati Kenzo ebyo mubijjawa nti agamba approach yakoze interview yaba yakoze interview. Kenzo alina okumanya ku ye ne SFC ani ateekwa okuba n'obuyinza obungi awali president nati naye president wow Kenzo president anti wagundi wa federation anti kati federation naye owa SFC wabeera ali n'ow'amagye ow'ekika ekirala kyonna akakkana n'ow'amagye ekika ekirala kyonna ayina kukakkana. Ffe kakati bwe twabeerera mu bintu ebyo waaliwo gye bayitanga PGB tekyaliwo nga wali SFC oleeta PGB naawe kati toleeta muganda wange bali bagenda SFC tebeemolerwako andi singa ajja wooli bampisa nnyo anti kati bwe bwayita obugonvu bw'olujegere bampisa nnyo kubanga ajja n'ayogera naawe ng'oyinza okulowooza nti mutoowo era asooka bw'ati nze kati abaana abo kye mbaagalako kimu nti approach yaabwe ono bw'annimba nti approach aba alimbye yagambye approach nti yayitiridde obulungi approach kwe kumusinga ekyo saagala akyogera atyo
amanyi nze nakulirako ku bayimbi. Nakulirako ku bayimbi mbamanyi. Omuyimbi bw'aba alina microphone aba amanyi kabaka w'ensi yonna essaawa eyo. Kati omuzimu ogwo nange kati bwe mba ku stage saagala interruption yonna. Mbadde era nsaba olulala bw'abanga omuntu agenda okutuukirira kati nga bwe yabadde agamba Kenzo. Omulinda waliwo kye tuyita refrain mu music. Waliwo kye tuyita refrain. Omulinda awo bakubira endongo nga tayimba. Bw'omukubira ki? Akama. Otherwise kube oluyimba manya nti kintu ekiwandiike ebintu flowings bw'omusaza amutayinza kutandikira weekoze eki. Kati tubasaba wabeewo n'enkola. Bw'oba omugambye wamuyise okuyimba. Bw'oba omugambye nti ayimbe muligambe nti kaamala olwo president ajja. Ati kuba ne president akimanyi nti oli yabadde ayimba luyimba. Era nga lujja kuggwa kuba tayinza luyimbira mwezi. N'ekyokubiri omukolo bamugambe nti tuleme ebintu kugwawo obugwi tubenga bitalina nteekateeka. Bitalina program. Ogamba otya nti oli abadde ayimba ate president ajja lekeraawo. Tekiba na makulu lwa nsonga nti mwatuwadde program. Obudde bwe akuuma obudde bwe. Kitegeeza nti ono omuyimbi yabadde ali mu budde bwe. Eyakoze program gw'olina okumanya nti Kenzo bw'avaawo okuyimba tewali kiddawo kirala president akola ki? Kati babadde balina omukola ate nakyo mukimubuulira ate ne bwe kyandibadde nga tikyenaba bwe kityo ng'oba obudde bw'okyankalanyeemu bw'aba agenda omugamba nti ogenda kutandika naye president w'anaaba aggize w'onaaba oli w'onaakoma. N'abanga akimanyi. Naye kakati walabye bwe bakutte omusajja oli ng'agende wa president. Kati ne Kenzo bw'aba ayimba omuntu agenze ku stage abanga intruder. Oli musirikale. Era abaana ba Kenzo badde bazze. Tebatawaana kwabo abaana tebabadde tebalina tebalina. Babadde bazze okubeera nga tebamuyoola. Okuyoolaani. OSF. Muleme kunyumisa mboozi nammwe. Mpozi mwe byomwogerako temubimanyi. Najibu tewabala abaana. Abaana najibu balaba kitegeeza ndi bandi kikoze. Babadde bazze omujjayo. Wani. OSF. Bamujjeeyo. Bamunise n'atamba. Kati ekyo kyoba tozannyirako muganda wa. Kuba ne bwe baba ba military. Kakati kankuwoye emitendera. Lwaki abasefisi tebambala uniform? Bajambala. Naye ono yabadde tali mu uniform. Anti baba n'ebiyinja ebyenjawulo. Baba n'ebiyinja ebyenjawulo. Kakati ate ku stage kugendako uniform. Bagezi zempisa zeggamba ze balina. Zempisa zeggamba ze balina. Kati ku stage tagenda na uniform. Naye nga kyali manya akimanyi. Ngambire bamuwe ssente. Okitegeera? Njagala kubuulirayo ekintu kimu. Olaba abamagye abo bakambwe nnyo. Naye owamagye n'abanga yeekyanga omugamba nti owa military ayita wali oba ano atubuuzizza oba tulabye ku muwamagye wano. Owamagye adduka n'ayita ne waasula. Kitegeera? Kati ate ekikusesa oyo owa military ye military police. Ekitegeera? Kati ate n'owa military naye lwadde mukambwe bw'atyo. N'abanga yeekyanga n'omugamba nti wali tulabye owo RP. Watandikira emisiri. Regimental police. N'owa military naye anoonya waayita ayinza okwemulula ng'omusota. Kale transport we. Naye kati kendo bakasabye. Ono amagye gonna agasigadde. Gonna. Kebamugamba nti bamutwale ku ddwaliro ku Metropolitan nti abuza nti waliwo ki the security is beefed up waliwo baani nti SFC nga olaba ayagala kunoonya ki kakati gwe bodyguard wa Kenzo wabadde toyina kiyinza kukola ku gwani ekyo tebakiddanga namu tebakigeza wadde omukwatako tebakigezanga tebeerabiranga towubisibwanga kwerabira kwa buntu. N'olwekyo omuntu takikolanga ne yeerabira kiba kibi nnyo. So mu mbeera y'emu ebyo byonna omanyi ebyo byonna byabadde mu kunoonya kampeyini za kalulu akeekawempe. Eno Kyannalukoola eno kya Farida Nambi. Abenaremu babeereddewo Nambi. Ekawempe bamubeereddemu ngamba abayenaremu banne bamubeereddemu. Basombye abantu bangi batwalayo mwattu
Basi nazirabye nga mpitirivu obungi zibatwala. Nawuliddeko omwami omu. Abadde bekawempe abo. Ezitwala bekawempe basi ziva Makindye. Nazire twazirebenga nga ziva mu bitundu by'enjawulo. Ate ffe mulowooza tetutegeera, muleme ate tufuula batalina magezi. Waliwo n'omwami omu gwe nawulidde ayogera ekigambo ne ngamba bano be bantu ababiyimirira mu bantu ne boogera. Amanyi Bobi Wine twepankiddeko abantu bonna si beeyo yabajje ku kitebe kye. Ng'ekitebe wabeerawo abantu. Nedda. Eyo statement yokka ekumala okumanya nti ayogera tategeera. Ani ekyogedde? Omusajja sikyamujjukira naye nga ebadde egira okwo etulendinga kyebadde ayogera. Nti nemubuuza nti nebuuza nti musajja ayogedde kyaki. Yakijja ku kitebe kye ne mbabuuza nti ekitebe ekya Bobi Wine kiri luddawa? Kiri mu Kawempe. Toli agamba ni baavudde ku kitebe. Kati ne weewuunya oba amagezi abantu bagafuna lwakumeka. Amagezi omuntu aba nago ddi okwogera ekyo. Kale atubuulire ekyannambi kiri luddawa. Oba ekitebe kyeni yalemu basi zisobola okuba nga zabadde mu Kawempe nga mwe bazipakirira abantu ne zibatwala Wambogo. Kati manye ebintu ebimu tulina obitunuulira nga tukola ki. And all in all, chairman wa Electoral Commission ajabuulira eggwanga oba okulonda kuba kw'amagye oba kwerinda. Kati abantu bo balemenga gendayo. Abantu baagala abantu kola buvuyo. Babaganye n'okwambala red. Abaki? Abantu. Sina kigaana ekyo sikiwakanya. Era si kirungi. Kati ate bw'ogamba abantu nti temubeera we balondera. Oyagala bani abo babeerawo? Abalondesa. Balondesa baki? Aba Electoral Commission. Balondesa baki? Bantu ne buli amala olonda ddeeka. Lwaki? Akola ki ku polling station? Kakati bw'oba ogamba nti mwagala tiisa balondesa. Olowooza nti omuntu azze okulonda n'amala n'ayimirira wali. Nawe amagye n'oleeta n'emmamba n'ogiyimiriza wali. N'oleeta zino patrol, zino biki, n'oteeka abeebidowadowa, bano civilian balina emmundu. Ani atiisa? Muleme kuleeta bintu, kwogeza bintu kugamba nti ate abalonzi abamaze okulonda be batiisatiisa abantu. Ku bonna gwe mbuuliraayo awaabadde okulonda wonna ng'owulirako nti amaze okulonda azze ku bantu akuba. Baba bewala abantu we baba mu kifo ekingi bayinza okukozinga. Gundi olukuŋŋaana lwa Bobi Wine olwabadde egindi ekkomamboga n'olwabadde egindi ku muzikiti gwa Mbogo wabaddewo akavuyo konna babadde abantu mu mitwalo kumpi 12. Wabaddewo akavuyo. Why do you expect abantu abalonda ebisatu ku box emu nti be banaleeta obuvuyo? Era do you think nti omuntu asobola okuva out of the blue n'atandika okulwanagana n'abantu? Oba obeerako ekikozinga ekyo. Lwaki to preventinga kikozinga ekyo? Singa okukola ebyo byonna byonna okuziibwa amajaago ogayiwa eno gye babadde batiikingira obululu ne batabutiikinga. Omusajja mbirina na wano ng'omusajja afuŋŋanya atiikinga nnyo nnyo. Namulabye nange ng'ali busy atiikinga. Abo bo ebyokwerinda tebeetaagisaawo. Tebeetaagisaawo. Kuba abo baba vote rigging. Ekyokubiri amagye ga Uganda n'ab'ebyokwerinda bya Uganda balina kuyamba bakola bikolobero. Kuba nalabye ng'omusajja akuuma abatiikinga obululu ssebo ng'ayimiridde taswadde na kuswala omukono oguliko bendera y'eggwanga nga agutunuza oludda oluliko kamera. Wabadde yagatunuzayo kuliko bendera yaki? Anti bendera y'eggwanga nze gw'olaba ne bwe mba ntambudde wa oba wa oluusi neekanga nnyo bendera ya Belgium naye bwe ndaba bendera y'eggwanga lya Uganda ngirespectinga nnyo okusinga ekintu ekirala kyonna. Nga tondisrespectinga nze ajamba. Golooza singa nkyabeera naawe. Kati buno bwe buwangwa bwa Uganda. Buno buwangwa bwa Uganda bendera eno. Era gwe ndaba agirina n'akola ekintu kyonna oba alina enkuufiira gundi eriko crane. Eriko bendera yaffe. Abanzise mpulira nga nnyolwa wadde sirina mpulira nga wadde sirina buyinza bunaamusikayo. Era batubuulire bantu ki abateekeddwa okuwakana nga waliwo ekikolebwa ekintu ekitasaanidde kangambe ng'okutiikinga obululu. Abateekwa okuwakana nti bannange temumaakinga bululu nga mumaakinga muntu omu bululu kakaaga. Balina kuba baani? Bannansi tekibakwatako tubite
batubuulire tumanye nti abasirikale be bayiwawo ne bajja ne solidos be balina okubeera mu byokulonda fe abatazirina solidos fe tutya okukubwa kyova olaba nze siri wano naatera okuva kulonda nze nti nkugambye sibeera wali buvuyo bwe biyingiramu obuvuyo ne mmanya nti ono akola kino akikola mu bukyamu naye bwe njogerako nti bakikole mu butuufu bwe bati nga ngenda kukubwa ng'ekyo nkita kyensonga lwaki ndi nkuze ne ntuuka ku myaka gino nga nkyaliwo bwe nti abaana abamu tubasaasira muli baana bato bye mukola mwe mulowooza nti enkya mugenda kuvaawo mukyaliwo nnyo n'ebye mukola tebijja kwerabirwa ate omukisa omubi nti kati omulembe guno tekyali kintu kyokola ne kikwatibwa ne kivaawo pozi paka ensi lwerivaawo kuba mu bbanga togenda bisangulayo gye bigenze. Alika Rentals bali Boston, Massachusetts genda obere nga ate opangise mmotoka so ali Ramadhan yeno tetukutegedde simukulimba ali sinamutegera naye nzikubiriza bannayuganda bwenna abali e Massachusetts mugende mwepangisize ku motoka ebika ebirungi ngenda kamuweereza mu message mugambe omukulu takutegedde mulamanzaani wallahi kaweereze mufune emmotoka ebika ebirungi mulimu Pontiac, Cadillac, mulimu amamotoka nga BMW, Audi, Benz, Chrysler, mulimu amamotoka Aston, gonna amamotoka ebika byonna byoyagala biri zirimo, mulimu n'emmotoka gy'osobola okutuulamu nga bwe muli mu conference ne mutambula nga ate bwe muteesa n'olwekyo genda mu Alika Rentals, Boston, Massachusetts. Pozi no bajjukizaako nti tulina omuzannyo gugenda mu maaso. Bw'oba ogwogerera. Balya n'ensekezi tumulina mu weekend za Easter. Yes. So njagala gwali eyo obeere ng'otegese emitwalo gyo 2.5. Tujje ffenna tuwagire Muzeeyi Kagatto ku stage ku National Theatre ali ne bakulu banna abalala ba Legends of Theatre ate nga ekintu ky'okuzannya kino bakitegeera bulungi nnyo. Oli eyo nga oludde okutulako mu theatre jangu tutuleko naye mu National Theatre tuyina VIP tuyina ne ordinary naye ekyewuunyisa nti National Theatre teyina ordinary mwenna mubeera ba VVIP because erabika bulungi omuzannyo genda gula bulungi sound abeera clear ate nga n'abazannyi balungi balya n'ensekezi go wenna ali eyo nga abantu bakuliddemu enkwe oli awo wulya tobitegeera jangu tulabe ffenna omuzannyo. I'm the treasurer of the tickets. Please buy the tickets and I'm also going to be around on that day. So njagala okubeebaza ndooza tubasiibule era kyekyo abasirikale ennaku zino nga bafunye obubina babigula gye babigula naye obalaba naye kiribika tolaba nti abigula naye toyinza mwegambako ssebo waba mu uniform engeri yalina akabonero kano nedda ssebo nti afande nga mubigula they have good figure and you are bigling mwatandika okubigula abali mu uniform batugano tubagambako naye akaviiri nga kalungi afande mulaba mutandise n'okukola obuviiri Nange, you are looking good. Bafande bafe babigula sebe Kampala. Babigulira ddala kati. Naye luli bafande bali babbawola ine kati balunga abaana abalemereddwa ensinga be bagenda mu ebyo. Naye kati abaana bawala omuntu atalina nga bina abalemereddwa ensi. Ngambye luli abaabeerangamu nga balemereddwa ensi. Era kati naawe wali singa tewafuna bino byokola singa naawe kati tukulaba mu ebyo. Oba wandibadde mu gondi bana ba KPO baani abakuuma amabanka nebona ntunulira musibe bulungi mweraba kubanja kuvumira bwere nasiibe.